Abalamu nate mujolonga abantu Buganda bezimbi manya abantu abo bati bavuma bawiriza woni bavuma katikiri bintu bingi ku social media babda ku mama temungono na manya g'abantu betuzimbi kitukakata ffe nga Buganda okuzimba abantu affe tutambula nabo ngawamu naye abantu muze ja Buganda rwanyi n'abantu baye batusiza ate muri kuri mubayuwa naffe tubagamba evivi tujja kulinyiga baliwa muliwa tujja affe tubyambayo evivi oyo Haji Abe Mukiibi nkaaga yewera agamba nti mmwe abagezaako okujolonga Mathias Mpuuga nsamba ajja bayiwa evivi kyategeeza temugezaako okujolonga Mathias Mpuuga nsamba okumukkakkanya naye agenda kukola ekisoboka asobola okukozesa platform ye nga radio presenter okwonoona ekibiina kyammwe naye n'akikuba ku ttaka beebuuzaamu nti bameka abakigezezzaako ne kiba nga kikyabalemeredde katusuubire nti Abe Mukiibi nkaaga n'akisobola kubanga be bamu ku bakungu emmengo betumanyi abawa Mathias Mpuuga nsamba ekitiibwa nga ye bw'omwogerera ku Mathias Mpuuga tasobola kukkiriza nsobi ye alabira ddala nga gwamwogerako gwe mukyamu Haji Setuba omusomi w'edduwa tutambudde naye Haji Setuba asomeddeko abantu bangi dduwa era nga bamuweera obujulizi nti wamma edduwa ze zikola bwe gwatanaba kusomera ku dduwa oluddewo ofune ku ssimu eri 0703 31 39 25 mwekwata kusomere ku dduwa ze wamma naawe okyuse obulamu bavuma bawiriza woni bavuma katikiri bintu bingi ku social media babda ku mama temungono na manya g'abantu betuzimbi kitukakata ffe nga Buganda okuzimba abantu affe tutambula nabo ngawamu naye abantu muze ja Buganda rwanyi n'abantu baye batusiza ate muri kuri mubayuwa naffe tubagamba evivi tujja kulinyiga baliwa muliwa tujja affe tubyambayo evivi mubanyole emikono Uncle Abe Mukiibi bebakuba mu DP nabo Buganda si yali ebazimbye oba bo baali babazimbidde Bunyolo ng'abajja mu Nuupu Buganda bo be yali ezimbye kuba abo bennyini b'oyogerako bwe baabagoba mu kibiina kya DP ate nga tukimanyi Nkoba Zambogo ye yalinga akademe ya DP nga Nkoba Zambogo yali wansi wa Bwakabaka bwa Buganda mpaawo statement yonna yafuluma Mmengo mpaawo statement yonna gye mwafuula discussion ng'Obwakabaka bwa Buganda zireete Bapookino zireete baani zireete abantu ab'enjawulo okulaga nti bano bakulembeze Buganda ye bazimbye era balina okuweebwa ekitiibwa naye teweerabira eri baagobwanga Kyonziira ng'eyabagobanga ekyonziira yali muzibuzi mwamuwaamu ne mukola statement ne mugamba kijja kulabika bubi DP okubeera ng'ey'Abaganda naye gwe mwaleeta abatuuliremu musaanyeewo ekifaananyi kiri n'afulumya abaana Buganda beezimbye ne bawa mmante ew'okubeera nga tebakyalina na buvunaanyizibwa bwa accessinga premises za Democratic Party oba DP ekyo tekyali nsonga era awo tekwali kuvvoola bakulembeze Buganda beezimbye Mawu yennyini omuzoobuzi n'abayita ensujju nti zino nsujju simanya zifaanana bwe ziti kungulu bwe ziti munda bwe ziti yabayita watermelon ow'ekitiibwa Namboze yabagaa naawe oli nsujju naye abantu be baavuma watermelon ng'omuzoobuzi yabavuma gwe mwayagala osiigirako ekifaananyi nti DP si ya Buganda ye mwamuleka era yali tavudde bakulembeze Buganda beezimbye kyali oke wabula aba National Unity Platform we bavuddeyo ne bagamba nti naye ow'ekitiibwa ffe wano tutambulira mu bulambulukufu obwerufu ng'ow'ekitiibwa Katikkiro bw'agamba ne tumusaba obwerufu babano abaana bagenda bavuma bakulembeze Buganda beezimbye temujja kumanyira bakulembeze Buganda beezimbye mukwano ne luli ye yali ebazimbye nga babagoba mu DP simanyi oba baafuuka ba Buganda nga bamaze kuyingira mu National Unity Platform otunulya Abe Mukiibi eyakavayo n'akola statement nga ne weeks 3 tezinnawera ze siri mu byabufuzi saagala byabufuzi nga bateekawo ne programs ku zi radio ezikubiriza abavubuka okwesonyiwa eby'obufuzi oba eziba discouraging kubanga omuntu nga Abe Mukiibi muzindaalo Lolo modo abadde ne bannabyabufuzi bwajja n'akola statement nti nze siri mu byabufuzi era saagala kubinsembereza ne bw'aba takirese direct abanga agamba
mwesonyiwe ebyobufuzi kakati ate yajja okutujjukiza okuwa ekitiibwa abakulembeze Buganda beezimbi Buganda kyeki gw'atali mu byabufuzi kitegeeza si ggwe yabazimba fe Abaganda abali mu byobufuzi kitegeeza ffe twabazimba Buganda kyeki Buganda ye Muganda Buganda si ttaka Buganda si nsalo Buganda ye Muganda kubanga obwakabaka bwa Buganda bwali buvuddewo golooza bwaddizibwa baani Baganda kubanga ffe twasigalawo okuddamu okulwana okukomyawo ekyaffe takati gwe bw'ŋŋamba gwe agamba nti toli mu byabufuzi ate onzijukiza bwe nnina okuwa abakulembeze Buganda beezimbye ekitiibwa nze omubumbi ndi mu kusaanyawo kibya kyange kye nneeweeseza zikuleese ate onnenyaako gwe wakimpumbira ogamba abantu b'oli kalisimaati b'otasobola kwevuluga mu butosi kutandika kubumba bibya kutandika kubumba nsuwa ate kye nabumba nkiraba nga kikyamyemukko kyagala kunsaanyaawo nze kennyini n'ensooka nkijja ku disipule ate onnenya kijjeeko gwe atayagala kwevuluga gwane nyanze yeevuluga okubumba ekibya kyange Agundi ze mbadde ndowooza nti wadde waŋŋaŋa awoggana nnyo naye ate ewawa kasange si akulira tubakooyo okwerimbikanga mu kigambo Buganda okuyisaawo ebyammwe nkiddamu Abe Mukiibi tubakooyo okwerimbikanga mu kigambo Buganda okuyisaawo ebyammwe abaafa mu 29 tekwali nnyoko tekwali kitaawo tekwali mwanawo baali baana ba Buganda abaawulira enduulu ng'ow'ekitiibwa Katikkiro mu biseera ebyo yawummuzibwa kati Jebbi Walusimbi inginiya bamuganya okugenda e Bugerere CBS bwe yakyogera abaayingira enguudo okulaga obutali bumativu bwabwe n'okulaga obukoobu bwabwe eri gavumenti eno baali baana ba Buganda era be baafa tekwali wa kitaawo tekwali nnyoko tekwali kitaawo mubeera muzi essi kakati omuganda y'omu avuddeyo okulaga obutali bumativu kuwuwe nanga nti kale wano tekiteredde bulungi muzanyawo abakulembeze abaagirwa Obuganda gwe oyina enkovu gwe olw'okuba omuganda gwe Abe Mukiibi oyinayo enkovu gy'olina naye ng'ogirina lwakubeera muganda gwe ogirina bw'oba togirina kitegeeza toyina Buganda nkusinga baana ba Buganda balala oba bano booyita abaleekaana oba bano booyita abavuddeyo okwemulugunya ku w'ekitiibwa Mpuuga be babaasibwa 29 be babayonoonerwa ebyabwe be babalina amalaalo g'abaana baabwe abattibwa be babalina abaana baabwe abaabuzibwa mmwe temulowooza nti abo abagibwayo mu mwaka gwa 2011 nti babejjeereza be bokka abaali baasibwa abo be baali ab'omukisa waliwo abaabuzibwawo bubuzibwa